Ebitiisa ku mukazi eyabadde atta omwana. Bizuuse ku mukazi eyakwatiddwa ku katambi ng'atulugunya omwana we mu Kyazanga District. Yeegeza mu kutta kitaawe n'aggalirwa mu kkomera emyaka 4, olulala yakuba bba n'amuggyamu amannyo 4. Patience Oweyimana ow'emyaka 3 ow'Ennakatete Kyazanga yalabikidde ku katambi akeesisiwaza ng'akuba omwana we Alvin Ssemanda ow'emyaka 5. Yamukubye emigo ku mutwe, ku kabina na buli kitundu ku mubiri. Yamulinnye omwana ku lubuto n'amusambasamba. Oluvannyuma n'amulinnya emimwa n'omutwe nga bw'aleekaana. Kankute oveewo, taatawo agaanye okutuwa emmere. Omukyala bw'ati bwe yabadde ategeeza. Oluvannyuma yasitudde omwana mu bbanga n'amusuula wansi ng'ekitereke. Balirwana baawunikiridde ne bakwata ebyabaddewo ku katambi. Bino byabaddewo wiiki 2 eziyise. Oluvannyuma omukazi ono yadduse ku kyalo n'abaana be 2 okuli gwe yatulugunyiza ne bebi atannaweza mwaka. Yaddukidde e Luweero gye yalese omwana gwe yakuba n'ajja n'omuto e Bwayise bwe yafunye omulimu gwa house girl. Bino byonna okubaawo nga poliisi emunoonya ku by'okutulugunya omwana. Bambega bamaze wiiki nnamba ku missoni y'okumunoonya okutuusa lwe bamukwatidde e Bwayise. Patience okutulugunya omwana kyaddiridde okumala ekiseera ng'akozesa obukambwe ba Charles Mawanda amulojja. Olumu bafuna obutakkaanya ne balwana okukakana nga Mawanda avuddemu amannya 4. Kyokka ye Patience yategeeza LMTV nti bba ye yamuggulako olutalo ng'amugaana okukola akalimu k'okwoza engoye ku kyalo afune ssente. Omusajja yannuma olugalo olusajja ne mukuba ku luba okumwetawuluzaako. Mawanda yakyuka n'annuma ku kabina n'ekisambi. Mu kumwerwanako ne mukuba bwe yategeeza ng'ali ku poliisi ekitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli musonyiwomuko katimu. Yakanoba emirundi 3 ng'akomawo. Olumu yatwala ebintu bya bba okuli emifaliso 3, entebe n'ebirala. Mu nju yalekamu kiwempe ekyali kikaddiye. Asibuko Kisoro mu Kigezi bwe yafumbirwa Mawanda ng'amaze okuzaala Ssebandeke yaddayo mu kyalo ekisoro okubalabako. Maama we yamuyitiramu nga bba bwe yali amutulugunya. Patience yeegatta ne nnyina okukola olukwe okutta kitaawe. Olukwe poliisi yaluyingiramu neggula ku Patience omusango gw'okwegeza mu kutta kitaawe n'aggalirwa emyaka 4 mu kkomera. Ate taata w'omwana atulugunyizibwa asanyuse ku by'okukwata mukazi we. Charles Mawanda taata w'omwana eyatulugunyiza ekyazanga afa essanyu oluvannyuma lwa poliisi okukwata mukazi we Patience Owimana eyabula n'abaana be 2. Omwana kuliko Alvin Ssemandeke eyalabikira mu katambi nga maama we amutulugunya. Abaana abaali babuzibwawo kuliko Ssemandeke Alvin ow'emyaka 5 era ng'ono ye yali atumpulwa nnyina. LM we yamusanze ewe ekyazanga agamba nti ndi musajja mulema, bukya abaana bange batwalibwa mbadde seebaka. Sirina busobozi kubanoonya. Yeebazizza LM olw'okumulangirako abaana be. Asabye poliisi ekwase amaanyi Patience kubanga byazze akola bimulaga nga bw'ali omutemu. Yatootodde engeri gy'abadde amutulugunya n'atuuka okumwangulamu amannyo n'okumutwalako ebintu by'omu nju. Ye RDC w'ekyazanga Jjuuko Kasita akubiriza abasajja okusooka kwetegereza abakazi be bawasa
ne yeebaza poliisi okukwata Patience. Ngulikeyo nnyo abasasi baffe.